kati just kati kati nekirala webala ompadde ne chance nange ngenda ku stage ne binnema sometimes Frank Antambia I swear has it happened nebibula naye ndowooza faani wange era but omala nodda ku mala tebisobola kumbulambu mboba nange bimbuze ngenze noterera ku train nziramu nenterera because it's free what it's freestyle oba olina okulowooza nga bw'olaba eno kati omanyi okulowooza kino ogenda okudda ku kino nga kino kivudde ku kino okitegeera kati sijja kulimba kukiremezaamu naye ng'era si kyamaanyi nnyo bw'oba kyoba ki era kitiibwa kya Katonda si kyamaanyi okuggwe naye kubalala munnange ate si omutuma amazzi mu kisero n'agujuze nakuba pandemic n'afuuka pandemic omusobo yaliko omuyembe olimba ne bavu ada studio erise onkuwaddeyo sawa yonna teyalina talent teyalina nenda bemanji abatalina talent abayitawo ab'emibali emakindi osotwayo nga basatu Gravity talina talent but he's so hard working bwali owulidde nedda bino si byakusaaga bino si byakusaaga Shalom kati gwe kyokola olina talent oh my god he's so fucking hard working the same to Eddy Kenzo, the same to Big Eye, the same to tawuliranga kati nonze kankubulira natuuka eno industry entambi asinika kyamanyi tuli mu nsonga za serious. Gravity has no talent. Ntambi natuuka nga industry entambi ngomanye ekijintamiza just look around abalina talent sibakabi kuba bino si bya talent katate mukama yampa chance nenda bane interview edda nga sinaba kuba wakabimbo ndi wakabi yali interview ya Navi ngali ku over TV chinga gamba nga bamubuza talent weta yamba chi yamba percentage china gamba talent as 30%. Then yalimba te yalimba talent has 30%. Then 70% is hard work. Oh my god. Nomusajja gogaba talent ina big talent. Ayagala situla talent. Ayagala situla talent. Ate si bya talent ne big ita talent. Ate ne big ita ina talent. They are all hard workers. Omusajja yayimba kukikkirira. But katika nkubuli omanya ata ina talent obulala chebatero singa balina talent. Passion. I know. Kati bajja ne passion nga balina passion oyo wabuyo yajja ne passion bro nga tebanga wo. Baba ne passion jukira abamanyi takola ki sirina talent ategeera obunafu bwe kati ekyo abantu bangi bo balowooza mu ddagaali yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biv Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biv Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba atozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe Kigambo it is happening nya oli ku Shalom 256. And don't forget to subscribe atana subscribinga. Ego ya subscribinga kade kaseko obengo ba notified each and every time that we upload. Nze Shalom Haddad Kawesi nakuzomwe zimeka Friday. 12 kuna Tuli mu Friday. 12 mwezi gutambuza aya Christmas mutali nnunja swaliyo kyali mwana muto atasula bere Christmas ekulega kati sande bazisaba gwabo mu kyalo otuwerezeyo ko kasente ojukira anko yali omutamivu gwe mwage yanganye mamawo kati yeggwe
Nina Frank Antambi Wayne Balkeza age n'ekitiibwa status quo egwajja okwanjula oli abali ku Shalom 256 bani tubanirizaako nnyo obutamala nnyo obudde nze ate simumanyi Frank Ntambi Wayne Balkeza yes n'omugenyi waffe mumumanyi naye abaasibwa 2015 ate nakubeera nga atandika oluyimba lwo lwasooka abaasibwa 2014 abadde ku capital punishment nga bakazimaliriza gwe tuli naye olunaku olwaleero. He was once called the smallest rapper. Esawa zosobola kubanga okimwogerako. Sajja yagejja. Simanyi wakyali smallest rapper. Naye nga I would, without any fear of contradiction, he is the leader of the hip hop genre in Uganda. His generation is ye leader waayo. Omusajja atukubye ennyimba empitirivu ennyo almost tugenda kuweza myaka 10 nga Fefe Busi akyatulimu. Tatuvangako mwaka ku mwaka. Akaseera ne hip hop wabeera azingamye yavaayo n'amuwanirira ku bibegabega bye. Wamwe yazingama mwabateeka wafefe hip hop. Kankola introduction y'omusajja. So mu kaseera nga ba gatekeepers bamanyi okubula nkamuko ne bagenda. Fefe Busi yakulaga wali ali ku nnono y'omu ku baagazizza generation eyo etali nyangu nnyo ebadde highly marginalized era nga yatukolera ekivulu hip hop ku Nalubaala awo ekyaliyo omwaka ogwedde which was a very highly successful show for a hip hop artist in Uganda. Mukama waffe tukwanirizaako nnyo Fefe Busi nga tugaba n'erinnya erya Frank wabula yeye mukiza ate nze Ntambi the Juggernaut tukwanirizaako nnyo. Naye tebamusibangako. Okagaseeka kasita musajja naye tomanya sabo tukwanirizaako wano. Nange nsanyusa obbasanga baganda bange mwebale kunkyalirako mwebale kunkyaza amanya Fefe Busi wo weyagala kubeerawo the baddest the illest once the smallest now the biggest man. Okitegedde bana wano tuli ku FBM tuli ku headquarters zennyini teziri mu nzigotta tuli Buziga mu bagagga era wano we tuli tusanzeewo abagagga aba Top Boy MC tubasanzeewo nga ekintu Top G okuba omugagga Top G Top G so tusanze wano abantu ab'enjawulo ekikulaga nti no Fefe ayaniriza abantu Morgan MC of course naye y'omu kuba MC abasinga obugagga Morgan MC Morgan yana kukuba ekintu kino mu 87 so omusajja wadde omulabira bajalowooza ogamba Morgan Freeman oba Morgan Heritage kumbe tulogera ku Morgan MC. Yes, so we tuli wano ku FBM sebo si kyangu nnyo okubeera nti no muyimbi ayina wasangibwa amaka headquarters awakakkalizibwa emirimu nga si wasula wabula headquarters bannange ekitebe ekikulu ekya FBM wano we tuli and that is a very very huge milestone. Sewa unawonku I'm congratulating you. Thank you. Okubera ngo zijukira nga tukyagenda erewa emakinde wano wa live nedda si kujja live eno wansi nanyini wesazi no yali atuletanga wakati ali Bungereza yani gwe kubidanga FIFA naye kukuba nnyo sanduligo kwa helicopter kati ewe nawe ne sawa zino ngo musajja naye yetongola kintu kya muwendo nnyo Sebu Fefe badde wali introduction je ko smallest rapper ochali once ochogedde once the smallest rapper now the biggest. What happened chichi wakozesa nina mukwano gwange mama wano Fefe ngoli wasava oyisa amaso boti kuleko bere kubiri nabyo nga bakisawa kitandi kachokala kali tata banange mube kuba neighbor banange kine kitundu waliwo abakitwala nedda sebo wano si wakuwumulira wano wa business sebo rawo mala interview kawezi nasikamu yebale nnyo sebo Fefe kole Ntambi pifuddeko bane mnatusonyiwa mnatusasira onera bizanze kyowadde ombuzizo badde nkugamba that tag wayina that nickname ya smallest rapper man ndowooza bw'okiraba naawe era biduli era twali bisimolo kuva ku size kudda ku katalogo kudda ku buli kimu kyali small man ate nga kaweti kange kali katono nnyo bw'oba ojjukira kati nanoonya ekintu ekigenda okumfuula safe
nenchekwekamu nga togenda kunvuma na butono bwange bukyererere bwekweyita smallest trapper naye era ndowooza buli kimu kiba n'ekigenderera okuva ewa Katonda agenda era akugejjesa n'akugjawo awo okitegeera kweyiti nayo neyeeyongerako amagezi ne geeyongerako nnyimba ne zeeyongerako ebivvulu ne byeyongerako emikwano ne gyeyongerako sente ne zeeyongerako abakyala ne beeyongerako byonna essanyu ne lyeyongerako abakyala beeyongerako tujja kutuukawo ekisookera ddala amazaalibwa amalungi wiiki eno lwali lwakubiri twalaba bu videos all over the internet nga bayimbi banno bali mukubira nga bakujagulizaako okubira nga baweze emyaka gye tutamanyi oba n'ogitugamba naye gyonna gye wa making happy birthday cell. Thank you so much. Neyanziza nnyo neyanzege mukama mulungi nnyo mu myaka ejaana gye waweza naye ompange emeka ntano gyenyiza okuwa ebyaddala gyompa si gyowulira oba gyomanyi gyompa gyenkuwa 44 wabi oba weweemeka olwo nze oba mukulu we jjukira tuli bafulanka babiri gwe fulanka oli omukulu tulina Frank yatusobako yali asisimula abantu naye simanyi kyatu yaliwo ate Frank yali asisimula abantu naye oyo omu ku Frank abatusobako naye kasita tulinayo ba Frank ajjeera Frank ajja Frank Walusini Frank Zagalino Frank Lampadi yo man akyaliyo sanko bego baita Frank nsanga bakulu I've never met a baby called Frank. Ati mayiranga chingambye sikirabanga. Frank agwensanga nsanga mukulu. I've never met a baby called Deo. Nsanga bakulu. Deo. Mwami Deo. Deo gracious. Deo. Ndowooza ba Frank baba ne bunnikineemu mu buto. Kubanze mu buto nali na Fefe. Bakutuma Fefe okuva mu buto. From what? Fefe kyava mu nze natandika otegeera nga bampita Fefe ku kyalo. Tewakibuuzaako nti bakijja ku baŋŋamba nali njagala kali just funny. Nali njagala nnyo baffe n'ebiki ererere naye nga sisobola kyogera. Ekigenda nga kikula. Kati omanyi ab'oku kyalo nickname ze bawa abantu. Kati nange okuyingira natandika nagamba olwedde gina audience mmanyi gye bali nga Fefe. Otandikira kweyo. Omuntu ayagala okwebuuliza Fefe Bussi. Omuntu omanyi mulina abawagizi bayitirivu ababalaba naye nga bwe mbadde ngamba Shalom ebbanga n'ebbanga nti reasons lwaki tukola interviews ezimu n'abantu okubanga tusobola okudocumentinga ebintu ebimwe kuba tebiriiyo oyinza okwagala okunoonyereza ku muyimbi wone nga tolina wogenda kujja information omu nekireetera abantu olumu okubeera nga ebigambo bapaatikawo ebitali bituufu. Omuntu walaba Fefe Bussi essaawa zino eyawezezza emyaka gye yawezezza mu wiiki eno Fefe okukula kwe kuno ng'akyali muto omuntu ayagala amanya yakulira luddawa yasomera luddawa ebintu ng'ebyo then before kuyingira endongo eno gye tulimu olunaku olwaleero. Ndowooza okutegeeramuuko kuba mu buto obimanyi twe twali eri famire embedo omanyi famire zonna zirina gye ziva kati twali mu kali kaambo famire ebikikweyiiya kati okutambula kwabangawo nenzijukira twabeerako e Ruhama. Ruhama omanyi? Ruhama eyo ntungama eyo munda naye nali mutaata awo nnyo nnyo naye kati nze okutandika okubaala byonna okubibaaza kusoma ntandikidde awo Nabulagala. Masanafu eyo Nabulagala Nankulabye ogenda Nankulabye awo kweriyooti n'oyingira munda osanga Nabulagala awo osanga mu kiyaayo ebikyerere kati nasomera awo ku nasale bagita Sunrise awo Nabulagala primary nengende Nankulabye junior school awo Nankulabye second gye nakubira primary yonna secondary ne basooka ne bantwalako awo ku Nankulabye high school nensomayo ttaamu ze nasomayo ne bantwala mu Kisula Oxford College e Matugga. Gye wasanga Jasmine? Kati ki
bwe nava mu secondary awo O level Ematuga ne ngenda e Mukono Nairo High School bwe nava ku Nairo High School awo maze HSC ne ngenda Kasozi Hip Hop University. Awo weewatyo awo ffe tukwekanga 2016 awo 15-16 tukwekanga okulaba omuntu yali apanga lines apanga buzz ku myaka egyali emito egyo naffe ne tugamba yes now this is the boy. Wabaddewo ekintu ekibadde kitambula waliwo interview gye wakola I think ebimu bigenda wabinaabuukako ku bitimbagano naye mbadde njagala essence ya interview eno ebimu ogende ng'obiri clarifying. Mujja oba wajja nga omuyimbi amanyiddwa nga Gerson Wabuyu Gravity naye waali ndoza I think wamusangawo as an established artist naye wali kintu kyenawulirako konti the name erinnya the stage name ya Gerson Wabuyu Gravity that you were once called Gravity that yali linnya. How true is that? Mulimu ebintu ebimu nga bw'obiwa amagi oba nkugamba ntya nga bw'olemera ng'okyogerako abantu balina engeri gye bakitwalamu naye ng'ate si mu bubi okitegeera kuba n'erinnya tosobola tusigamba mu njagala linnya lya okitegeera naye ndowooza nakyogerako mu mboozi ate it is true kubanga bwe nkugambye eri gye nasomera Nankulabye junior school gye Musanga ne tusoma naye primary yonna ne tukula naye bwe tukula naye teyali muyimbi yali mulungi nnyo mu mupiira footballer ekitegeera kati nga nze njagala nnyo ebyokuyimba era ng'oyagala hip hop kuva buto kati ntuuka eyo ku Strand College Matuga nsangayo gayi bamuyita Emma hip hop gyakolawo kakulu nga tuli basatu nantuuma ki Gravity kati omujulizi wange kwekyo naabawanuka Lydia jazz nino ekitegeera kati nkomawo eno ku kyalo ono ebyokuyimba ndowooza naye bimunyumira adda ku Old Kampala gye yali asomera mujjukirako nga nze ndi Lubiri bajjanga ndowooza nga bagamba yaani Gravity nga si lwakuba mbu nze nali nkikubye naye alabika yatandika fantasizing music ng'akyagala kati lumu tuba tuli katale Nankulabye ntambulamuuko naye muwulidde gayina ajja namuyita Gravity ate nga nze mmanyi nze Gravity that's it okitegeera namugamba erinnya lyange so emboozi bwetyo bwejja emboozi just bwetyo bwejja kati tewali kyamaanyi mbuki then wali Emma hip hop wabakuŋŋaanyiza era twawulira nti nno one of the roles wayina ennene besides okuba nti wali oyagala okurapinga ekkalaamu ng'owandiika badegamba nti mu bumu ku bitone by'olina era abantu abasinga ba artists benfunamu ku some conversations with bagamba bayimbi batono nnyo wano ddala mu genre ya hip hop abalina ekkalaamu gy'olina so ne tuwulirako ko ne wano muzimu ku nnyimba ze wafulumya nga njagendayo ko maaso eyo okulambululamu wabagamba nti wabawandiikira ennyimba nnyingi abamu ne bazoonoona kyali kituufu ku bayimbi abamu essaawa zino nga ekkalaamu yali ntono naye nga obiwakanya sibiwakanya njagala just clarifying nekyo nakyogera mu luyimba wakyogerera mu who is who true story oyagala obikumamu just bukumi mu lulwe buto naye nziremu ŋŋambe abasajja nabawandiikira kaweesirwa mate wabimanya nabimanya baga kimakanika ekyo mulimu kimakanika makanika kyayimbako naye ng'egyo emyaka giri oluluyimba lwa 2017 okitegeera nali angule byonna an angry man is an angry man okitegeera yaman naye ng'era nali ekirungi nali njogera bya ddala naye ate tebyali mu bad blood kati oli bwava eri nga Vijay Junior bwajja n'agamba mbu yakusuza
okitegeera anze yakyogera anti gwe yakyogera naye kati nkizizaayo mu eri engeri bw'avaayo n'akugamba mbu yakusuza aba yakuvumye abatavumye abayogedde kituufu ate awatali ki bad blood era ndi musanyufu nnyo mbu tebakifunamu bad blood wadde era ati olina bwe wakomya omu yayisimbawo n'okwesimbayo Lubaga South Derek Katongole bwetoddira ente mwamugoba mu hip hop naye yakuba hip hop ono yabatubuulira kuba Derek Katongole headmaster wa hip hop mu Uganda sawa zo obumpadde Derek Katongole ndejagana ate obumpadde kwa headmaster wa generation yamu okwata kiboko no disciplininga ndejagana ate nawe neetaaga nkukoleko interview n'oli musajja wo kawezo omanyi musajja wono Bikita Kamenyo zifa abamukomya nze sirina maanyi gakomya mweno industry ninawo maanyi gange ate nga nago sigeewulira nnyo kuba nze mpiseewo ku lwa Katonda sirina kye neeyita nnyo kuba n'ebi freestyle byenkuba nakeera bukeezi nga mbikolaki nga mbikuba n'ennyimba zenjiya it happens like by becomes ebigambo ne bijja kati mbeerawo ne ngamba naye bivaawa okitegeera kitegeeza wali wampaamu kati kati ngezaako era okwekuumira wansi nzikirize embu byoli nemulekera ya playing party yenze nenzirabuzi mu studio kyampadde nenkiwanda nekiyitawo mukama amawagizi ne bakiwagira yaman nogamba bless omuntu yali yagadde okumanya inspirations zo mu kyokuba nti we walinga okula abantu bebawuliriza whether here oba mu America aba bakuinspiring oyagale genre eno mu kaseera nga we wajjira batunonya bali bayinza okukyuzinga genre eno ngeringa enafuwamuko naye gwe n'osigala ate n'obeera nga ogiyimusiza ebbanga lino omuntu yali yagadde okumanya ba rappers aba bakuinspiring here we baba nga weebali ne outside Uganda kati wano era okimanyi nze nabeera ku ssomero nga GNL yakuba era ye yasooka okunjagaza okutontoma wano nali njagala kuba muyimbi nze kuyimba gali maloboozi gaba Eddy and Bussi ndifaani nnyo wa music oyo it reaches to the soul okitegeera febyaffe byakuwanda nakwewagana okitegeera lwakuba nakyo ate general yaffe kyesinga eri general endala zonna yesinga okubaamu ki freedom osobola okwogera ku buli kimu kati natandika njagala kuyimba eddoboozi ne lingejjako nga lifuuka so diipu ate mu biseera ebyo by coincidence nempulira ekisajja kye bayita GNL Zamba album ya Koi Koi ayaya nali njiine ewaka eyo Riddles of Life ngikuba kuluyimba kuluyimba nengamba ono gayi byakuba mbikola ki mbyagadde ate mbisobola mpulira mbisobola kati natandika mayiminga Zamba era ku ssomero erimu baatuuka nga bampita GNL ngate manyi kye mbakola namayimbira jjukira nalina alubamu ye kati jjukira ku alubamu bamanyako ennyimba nga nnya oba ttaano kati nga nze nkuba ziri eri nakubanga yenze nga bamanyi lwange ku ssomero nenkuba omusajja zibadde nkyanoonya jjaani akulira bampita amajaani beezo Zambi mbisa nnyo bambi ku ssomero naye then era gy'okoma omuwuliriza his good era respect Zamba kati nga nange nnina oteeka peeni yange kuki kulupapula okitegeera that's how I started ate jjukira eri ewaka era nali mpuliriza nnyo hip hop ebyo by'abazungu nga bwe yakugamba 2:5 East Africa Channel TV nga tubeera tukuma hip hop ejjukira lyrics ezafulumiranga mu New Vision otukwata ennyimba waliwo bakyali banga batundanga zi lyrics ku ssomero okitegeera ogula ennyimba z'aba Eminem kati ng'okola zi research n'olaba ku zi movie zaabwe ezaba 50 Cent ziri ezatandika n'olaba zi 8 Miles that's how you fall in love with the game okitegeera then you start kati eyo 8 Miles yanjagaza nnyo zi freestyle 8 Miles ya Eminem Mashomedas yali abasi ne binyumira nnyo then nentuuka because of the love I had for hip hop natuuka nendaba nga abavuganya mu hip hop kike beesinga
nga mbeera mu comparinga kiti ono kyasinga nti ono lyricism ono message ono buzz ono wordplay ono freestyle Mm. okulaba nga freestyle abagenda bakuba bukubi batemako emitwawo nyine nga mukyalowooza. Yeah man, so I loved it so much. Nentandika okyeyigiriza nzijukira nga ngendayo ku ssomero lye nagendako eyo Nile High. Nzijukira natuukayo nga siina kyendi neŋŋamba kati ngenda vimba ntya wano. Nentandika okunoonya bato. Nasanga balina bibato byabwe ng'ekiro mu ddomu beekuba awangula afuna capati nga waliwo omunakenya akuba yeyita AY nga yitanga eriwayo oli omunakenya ndakuba mu Luswahili Luzungu Luganda kate mu biro yali mu Oliver wenze nali ndowooza mu 5 awo mu batolinga nengenda nga noonya kirasi ku kirasi okuba buli kiri awo nkuba buli kiri awo tukiyita kubeera nga okuba zidojo nozikuba paka kuzisemba. Yeah man. That's how it happened. Omuntu we yebuuliza because Fefe Bussi essaawa zino mu Uganda I think there is no artist what is the right word, like something that is very perfect perfecting the art of freestyle. Not just freestyle, because freestyle no ya mirundi ng'ebiri waliwo abawandiika pre-written n'aba nabyo wano ng'ojja wano n'abalimba nenga of course teba pre-written ate kati abantu bakitegeera ekyo okitegeera kati natya ntambi nze ngenda okutuuka mu eno industry ojjukirawo buli ffenna tukuze tuwulira freestyle bakuleetera omuyimbi ne bagamba yakuba freestyle ne balaga mapino yakuba freestyle naye sijja kulimba nange neewuunya munatuuka nga tebakikola kuba nali mmanyi bakikola naye I was so surprised. I was so surprised okulaba nga nkikola off the head. Kimbali njagala okubuuza omuntu ali eyo because Fefe banga lyenkumanyide kuva 2017 awo tugenda mu masomero twagenda mu masomero school tours za DJ Junior nojja n'okuba ennyimba zo z'olina okuba then batekamu beat ya Nas ya Help Me Now n'okuba freestyle ya Off the Top nga by'okubye ku ssomero lino bwe tugenda ku ddala birala ate ng'okubiramu kyolabako environment wabeera musomesa wabeera student wabeera olabye kunze and ebigambo nga biryiminga bulungi ate nga bivayo bulungi ate nga biteringa story. Omuntu bwe mbali njagala okubuulizaawo because you've perfected that art more than anyone else and I don't think there is anyone unless otherwise ayinza okweyimba mu ekyo ekya Off the Top naye nga ebigambo bikola meaning. Ndaba ku TikTok bakuba sibamanyi manya naye ndaba ku TikTok naye simanyi oba bakuba pre-written oba nabo bakuba freestyle off the top naye era sisuubira mbu ndi mulungi omu but unless nga tulabye abalala naye mu bana abakuba bano abaliwo I was so surprised teryakikola mpozi omanyi omulala atakikola gonneewunya King Saha akikola mu vocal of course mu vocals eno yakikola era mulaba so that creative process of Fefe n'olaba bulabi ku charge eyo n'ogikubako bba nga mulimu wordplay mulimu rhyme okitegeera not just throwing words nti waliwo abakuba freestyle ezo naye nga agenda kwogera ebigambo nga mutwalo naye nga tebiina kye bikola tebiina ene impact tebiina ene effect n'agamba nange njogedde kubirya but then for you it has been very very different nti ebigambo rhymes ziwooma. How do you do it? Is it a gift? Have you kola homework or I really don't know. Someone would want to know. nga we nagambye kiri eri wenziriza nange ekitiibwa ewaani wakatonda nawe akuwaayo akaki akabako kosebo nga kaki nga kako nga gwe Furanka Ntambi nga teri Furanka mulala oba teri Shalom Kaweesi mulala alinga ye kati mwana nange kyekyalineewuunyisa nga era bwe mbadde nkugamba mbu tewali mulala akikola naye I think I fell in love with the game so much nembinyumirwa n'ebyokuteekayo eŋŋoma kati I'll give you an example. Okuba saagala kuleeta nnyo bantu mu interview zange naye tulina oluyimba olumu olwa artist omu lwe twakola okitegeera naye nga yateekamu it's one of his biggest songs naye nga yateekamu ŋŋoma ne tuva
twava oba ggulu oba wa nga tuli mu competition agikuba n'agimalako okitegeera kuteekayo ngoma gwe genda ne bateekayo genda n'ogenda ogimazeeko oyo agimazeeko ne bagamba gwe omulala genda okitegeera kati ng'olina okuba oyiya nnyo kyewamaze tokiddamu kati just nkunyumiza ku moment ezikushappeninga it's all about consistency doing it era kubeera ng'oteekayo ebigomagoma byo n'obufiiringa ndibanga zowe ndowooza n'obeera ng'okyeyisaamu mbu n'olaba kaweesi ekitegeera n'ogamba oba ayina sensi twongeze ku feesi oba tuluka olutambi nga Franka Ntambi okitegeera ngamba bugambi oba nsambe busambi otunda majjo oba gwe top boy top G atunda majjo top G oliwo Ibizikidi MC oba Morgan MC kati just kati kati n'ekirala weebala ompadde ne chance nange ngenda ku stage ne binnema sometimes Franka Ntambi I swear has it happened nebibula naye ndowooza faani wange era but omala nodda ku mala tebisobola kumbulamu mbuba nange bimbuze ngenze noterera ku train nziramu nenterera because it's free what it's this style oba olina okulowooza nga bw'olaba eno kati omanyi okulowooza kino ogenda okudda ku kino nga kino kivudde ku kino okitegeera kati sijja kulimba kukiremezaamu naye ng'era si kyamaanyi nnyo bw'oba kyoba ki era kitiibwa kya Katonda si kyamaanyi okuggwe naye kubalala munnange ate si omutuma amazzi mu kisero n'abujuze nakuba pandemic n'afuuka pandemic omusobo yaliko omuyembe olimba ne bafu ada studio erisewo nkuwaddeyo sawa yonna teyalina talent teyalina nendabye bangi abatalina talent abayitawo ab'emibali emakirya osootwayo nga basatu Gravity talina talent but he's so hard working wali owulidde nedda bino si byakusaaga bino si byakusaaga Shalom kati gwe kyokola olina talent oh my god he's so fucking hard working the same to Eddy Kenzo, the same to Big Eye, the same to tawuliranga kati nno nze kankubulire natuuka eno industry entambi asinika kyamanyi tuli mu nsonga za serious Gravity has no talent ntambi natuuka nga industry entambi ngomanye ekigintamiza just look around abalina talent sibakabi kuba bino si bya talent kati ate Mukama yampa chance nendaba ne interview edda nga sinaba kuba wakabimbo ndi wakabi yali interview ya Navi ngali ku over TV kingagamba nga bamubuuza talent weta eyamba ki eyamba percentage kinagamba talent has 30%. Then yalimba te yalimba talent has 30%. Then 70% is hard work. Oh my god. Nomusajja gogamba talent ina big talent. Ayagala situla talent. Ayagala situla talent. Ate si bya talent ne big eye tana talent. Ate era ne big eye tana talent. They are all hard workers. Omusajja yimba kukikkirira. But katika nkubuli omanya ata ina talent obulala kyebatero singa balina talent. Passion. I know. Kati bajja ne passion nga balina passion oyo wabuyo yajja ne passion bro nga tebanga wo. Baba ne passion jukira abamanyi takola ki sirina talent ategeera obunafu bwe kati ekyuka nkubuli kye kiwangiza abantu bonna mu nsi no your weakness manyambu sisobola ate talent era gye batalina yakuwandiika bwe ngamba mbu tebalina talent they are good performers that's a talent they are good singers maybe that's a talent but maybe they are not talented in what in writing lyricism ataite wandikira ngano mpaka kukapayo naye talent gyalina kuperforminga na kubiyimba ndowooza ebimu abiyimba ne binyuma gomanya abatalent katika nkubulire 70% of our industry it's not talent, it's hard work. Yeah. What about the manufacture of it? Abantu balina talent ne balina sente
bapushinga ne baguza brand bakola extensive advertisement omuntu ana talent naye wanakba yakayima nkagano tambula ngatekawo Range Rover bw'anaakola ki ng'abalaga ennyumba ne kimukipingiraawo nedda sebe era music yabasooka muba temwamumanyira ku Range Rover gyataddewo aba yasooka yiwawo ndongo tunaana Fefe nga tamanyi kuyimba webali naye nga bazifuna muki tebazijja mu kuyimba ojjamu emu ku byasuula Nobert Event kati ali mu kkomera yalina ssente najja akutte ssente nkuwa example afunye omuyimbi I'm passionate about music naye nga talina talent naye afunye omugagga ajja afuna abantu aba influencer waliwo omwala ntambi gwakubiranga campaign onyintavani wujje omwala yani Frona talina talent no, we are having an open discussion. Talina talent. Naye management yalina ssente. Kati nga bafuna bano bantambi ne bapika omulere. Yasinga Frona bamuwandiiseko zi blog. Naye nga talent eriwo. Eventually senga bakikolera emyezi nga 6 asitikinga mu mitwe gy'abantu. Bayanteko omulowoozaako mbwe Frona gundi. Naye nga talent akola ki tewali. Kati ngamba Fefe tulina ekintu kya factor ya ssente. Munyizo basina talent nga ne adiwaka sirina naye nga nina ssente ne influence katoya ate abaanoonya kirala buli omu ekimuyingiza okuyimba kirala ebirubirira byawukana olwo baagala erinnya olwo baagala okumanyika waliwo oli ayagala omukyazeeko Shalom ekitegeero oba mumwogereko bw'amala emyezi 6 nga mumwogererako yaba abawangudde era kyafunye abakifunye kiyano abakifunye ne kati waliwo omuyimbi wa Dream nga yalina ekirooto kati ffe tuli ku birooto tugoba kirooto otandika tolina kwoyina okitegeera n'okkiriza mbu kino ekirooto kye kigenda okunkyusiza obulamu bwange ate nzikiriza nsobola n'ogamba I'm going and God I know you're with me mbalumbi Fefe, what would your comment be on Alan Skinny's music? What would my comment be? Why would I even need to comment about his music? As kati oba ompadde question ngani nga music analyst njikuddemu ngani nga muyimbi munne ngamuya oba nga music analyst ngati you can do both. You expand it. Yes. Music analyst yakuddamu nga muyimbi munne. There's nothing wrong with his music, I think. Talent and work. Fena tetugenda kuyimba byebimu. Aina talent gy'alina. Naye era bw'oliyita abayimbi mbw abayimba amaloboozi katomuleta. That kind of music at the industry. Mwenye ngenda kuveeri kuva ekintu awo na TikTok following ku TikTok nkikaka abantu like buli muntu aveeri kandi nabyo omusajja omukulu yayimba kana akayimba Bikira Maria ku bikondo. Tambo industry amwefe mwe muli n'ebirooto mwamu abagirimu naye mulimu ate abajja kasitanku ba sound ku TikTok kudanga industry ebeefa. Kale nze nti kyesitalina muli industry yaffe nze naani mwe toyo kujonyo kale nga gwe wa hip hop kati omanyi nkinyumira ku music ani n'ekirala ekitayinza kunzija ku music ye business ekyasinza okuba fair ate ekirala nze mukulaba kwange ye kati ntinyonyere ye general yeki ye department kanjiyite department ye department Katonda mwasinga olagira amaanyi ge mu kuyimba nze kunze bwe nkiraba atya mu department zonna endala ezansi mulimu asaanidde n'atasaanidde mulimu ebyokulinnya ranka mulimu ki naye omanyi kali kalayini ka Bible ke bagamba ngu Katonda ali kusitula wansi akutuuze n'abalangiri nsinga kalaba mu kuyimba mu byakuyimba omuntu aveeri Katonda nga muwaddemu paka mu Grammy nomination webali nogana yakayimba ke nominated oba mpaka wa muba muli awo nga baleetedde alimpa teryamuyinako lukusa ng'ate gwe munoonya nga buli omu ayagala ani kinyonyodde bulungi
alimpa kati va ku bya industry yaffe bino byakatonda eno yakatonda mwasinga ogabira chance abantu bakyusa obuki obulamu era tuli mu muze siziyita mpaka za kuyimba tuli mu mpaka za kukkiriza faith okukkiriza okwolozaamu tewakozesezza okukkiriza okwo obubi Fefe Katonda akuwaddemu olusuku lwa seminti n'omera abamu tulabyeko abadde basita ng'akubye oluyimba oya munyonya emyezi 2 ng'ali kwanika kyasaba buyambi Senga Katonda Fefe abampademu nkuuma nti no kyampadde obutanvaako kukitegeera mbu yakikuwadde mbuzi kikyo nosigala ng'oli mukkakkamu kuba si kikyo bro nawe yakuwaamu buwi bro wali toyina bro osobola okuba nga era toyina bro antanza okuba yampaamu banaganye bagaana okumpaamu that is to say for example aba tanakuwaamu akuwaamu bw'akuwaamu balala tebagaana mpozi katonda omulala katonda omulala bayimbi abamu kati ate era kankubulira katonda agezesa era mukugambe tuli mu mpaka za faith nga bwe yakugezeseza Ssaabavvulu ku kivvulu kyo Mr. November katonda ni Mr. November ajja Mr. November bw'atagenda bulungi Mr. November God forbid ate kati ate ng'obeera ku saidi ya katonda nakati nasooka nenkola mayijjani okuva mitwalo 2 okubeeko emipaaka lukugu ne bagaana okujja mayijjani era nembeesiba katonda ampadde kuba endongo ekuba for example nja kukwesa muyimbi munno Fik has done it ayina endongo lwaki waayita abantu tebajja gwe nooyita abantu ne bajja ku Nalubaale nekati wulira amazima agakatonda nike mazima katwala ntambi mulimu kutu anyway mwagala kuchokozera mwagala bitrending nasi yakwendinga cause nzebyembuza yemuchababuza alaba I don't think atenga you're frank atenga I'm frank you have to be frank tegera atenga nkuwerawo naye nga jjukira nze nakakola hip hop yange ku Nalubaale mu omusajja yakategeka ebivulu bye bimeka nga bina bitano kati simanyi bibye bimeka byasala tebisobola kumusala byonna katonda takola bwati kitegere kati ate bro kati obadde omubuuzaako ki sijjukira nakyo nga tukala tuli muto olwakukkiriza katonda abaakuwadde kati omanyi kati tebereza singa yakoma wali waliwo erishe yamuyisa obubi ekyaddondo oh my god it was so bad naye when he came back teyakumirawo mumaanyi byebikulaga faith okitegeera kati era oli oba waddembo bivaamu naye bwesigala ngukkiriza mbu katonda awo gyali Fefe kyenagala okubuuza ngenda kubuuza nnyo ebintu bya general yaffe ya hip hop omanyi tewabudde teyogerwako nnyo n'abagyogerako bajja misrepresenting tebagitegeera and I'm very happy nti ne wano wendi wano ndi mukola ba graffiti eya hip hop yiyo and graffiti one of the elements ezikola hip hop MCing b-boying graffiti yes nga kinagala okubuuza Fefe if someone asks you a question that hip hop yali ow'amaanyi 28 nawe yakuinspire nga oli mu ssomero wadde waliwo generals nyingi nabeera nga ali bw'ati omuntu akubuuza ekibuuzo kye kimu what is the state of hip hop music in Uganda where you're the headmaster omulimu gwo nga headmaster ogukola bulungi nnyo ba student attending classes ezo oba what could be the state versus where it was some 10-15 years ago omuntu bwambuuza ekyo ekibuuzo omanyi kyensooka okukola nsooka nemuddiza kino ekibuuzo what is the state of hip hop in the whole world gugwagoberya hip hop what's the state of hip hop takyalinga we yali decline general nga yo we lost that hip hop in the whole world kirizagana music aliko omulaba sounds zizze endala naye ate kyenyinza okukakasa hip hop talina genera zino ki ndala mbu ye ne bw'aba si yaliko eri culture eri nnono tuli kuffe gye tuli abakola ki abamuliko ate gye bali baki bangi okitegeera kati tebakulimba mbu hip hop akola ki mbu ali mubi you know not even an element like MCing
osobola okateka mu sound nga ya afrobeat n'otambula okitegeera tasobola kufa nti afudde tasobola kyekyo kyenzikiriza mu hip hop kyobulaba state nze gye mulabamu laba kati ekiri e Uganda every kid is rapping wadde tebarapingira mu ngoma za hardcore okitegeera naye everyone is rapping era hip hop bamurecognizinga rapping is an element of what of hip hop okitegeera kati nze ndaba state gyalimu ki nungi just wa hip hop ali eyo nze ndowooza being more creative man tubulamu okubeera ki more creativity abulamu okwo waffe wane Uganda okitegeera nga bwenkeera nenkola who is who nenkeera nenkola interview part 1 okitegeera nokola story yeggulu nenkola story yeggulu abaana batuweeyo kubipya ng'ekintu nga ng'oli akiwulira n'agamba yes nga totadde buti luyimba mbu you're rapping think about the concept muntambi bw'anaagiwulira n'agamba wow okitegeera si kugamba bugambi mbu you're only doing your rapping you're doing hip hop bichere funayo okwo concept nga naffe egenda tuwaawinga mbeera eyo nga nfumba kati nnyina gye nva okukola awo bagiyita history nkusomera abapresidenti bonna ab'e Uganda mwenda okimanyi tebakimanyi mbu bali mwenda ate nga tetufunangako gwe baali balonze mu mwenda okitegedde mbu yali avuddeko mbu ng'abantu balonze nobote wakirana yalondebwa era kyekyatwala Museveni mu nsiko nga wakanyiza okitegeera ebyo byonna mbiyina mukayimba to provoke someone's mind njagala bawe story eyo yonna nga bweri okitegeera Nasa Mathias weyakola amanya ga kabaka 72 ndowooza oba boga yatwala kugundi mu kwewandiisa naawe nedda bannasha byogedde bitake bibereyo mu gundi ama badomimba tosagira ku mubaka wange tosagira ku mubaka history rimba n'olukola the president abakatufuga kati laba Uganda empya yes okitegeera noteka mu DJ Nimrod nenkwata nenteka mu DJ Nimrod ng'olabira ddala naye ye government ya wano bambi Nimrod ate yasasula Nimrod yasasula ono olusobola muteka muga luza ama yakuwa sente tunula mu kamera chaliwe mukwano gwenga Evelyn Mike oba wamba mukwano gwange nnyo Nimrod wange wakala omusajja ow'olubuto munene ajja ekibwa enguzi afaanana government afaanana enguzi big up to DJ Nimrod wange nange musajja wange Nimrod bambi naye bange yangamba tali yanguza alya bwana ye ali erira nabeeta so ochenjezemu bulungi ekyo ekya state bintu bingi nnyo ebikyuse as a creative you have to diversify nomanya n'ekiriwo nutafiira ku bbala ogenda kujja kuddamu eri eŋŋoma gibaweemuuko naye tukyuka kuba ensi naye ekyuka because assessment yange gye nalaba nti mu bayimbi ba hip hop betulina kizibu okusanga hip hop artist asobola okubanga ogenda obeggulu nti ajja kukikuba emukono Kampala Kagadi but then when we see you nti owetoloola eggwanga lyonna bwoti nga musical gyali nga naye bakutegeera because kati oli naye atantegerera ku hip hop lwe muguddeko kolwo lwe mukubamu ki hip hop ye nga njagalira mulaavuyo lwe mukubira hip hop n'agamba akaana kalina ebigambo bannange ate ebyo biki ne bamugambira mbu oyo hip hop bali babadde ba hip hop bali badde baki wamanyira mbu ababaddewo babadde ba hip hop onaze wa hip hop dabima muyimba hip hop ndadde sekategedde muyimba nga waliwo aba hip hop church pop yadde omanyi hip hop bw'oba teweetegerezza oyinza okisoma hip hop kati waliwo abajja ne bagwa mu general ya hip hop nga bamanyi bali mu hip hop ekirala ffe kyanjagala okukubuuza waliwo ba rappers bendaba nga talent weri nga wulira catalog and their body of works nyimba nnungi lisizi mulungi wadipinga bushimba kirina kambere specific abayimba ennyo oluzungu awe tugamba abana uptown nga balungi kiki ekibalemeseza okubeera nga balina
significance ku game eno nga woli naddala in terms of relatability and audience niyo birayo ga balungi sija kusala kumenya manya gawe but you know them abayimba oluzungu abo nga balemereddwa to penetrate round yeganyo nga tubamanyi musaako fa ba hip hop gayo mulungi but then wobuzo omuntu ono wa bulijjo wa street tamuwuliranga nako kise kibalemesezza okubeera nti no they can be like you maybe katera kidda ku kiryani ntambi kiki tunoonya buli omu ayingira alina kyakola ki kyanoonya waliwo ayimba maama wamuwuliremu nga ye bwa maama bwamuwulire waka oba nga bwe tuli wano tuli ba obi oba maze okitegeera kati waliwo n'abali eyo nga buli omu alina market audience ye gyakola ki gyatunuulira nga gwe omufiirako omugamba nga totuuka ku street naye nga ye tayagalanga kukuyimbira baaki ba street tayagala nakujja eno gye tuyimba tayagala mu kusanga magaali eno gye tukola ki kati ng'alina target audience ye yayagala kuyimbira bashode okitegeera ayagala kuyimbira bali eri abaana ba isikuulu okitegeera naye ate nga ffe abamu dream ate nga nze njagala bonna okitegeere kati we byawukanira just buli omu aba ne comfortable ku kyayagala kakutwale bwana tuli mu season ya byabufuzi okubya oluyimba New Uganda which was a very nice one era big ups to you the creativity gye wateekamu n'ebigambo ebituufu selection of words bye watuwa tobeera nga kawone weeraliikirira mbuno if you choose or if you show your inclination and support towards a specific political party in this case national unity platform nti kigenda kutoola ku buwagizi bwo oba n'okuleetera ebizibu ebirala because you're doing activism in music checking probably and making the government be accountable and then we've seen people who do that not in music ngaba ending the up abamu basibiddwa abamu batataganyizwa as business mu creating one ebirowoozo byo tebikujjira no wekangamuko no gamba mukiza kamanye nakuyange what inspires you to still do this song story guru no jukuba nokola Uganda empya and ogenda kola history n'endala totyamuko what inspires me is the truth amazima because I'm just making sure buli kyentaddemu kiki ge mazima ebyo no birekera katonda ekijja kijje just making sure sikoze kalebule sikuvumye ne bwe mba nkuvuma mazima okitegeera like I'm not attacking you mbeera kuki ku mazima kyekingumya kyokka nemanya kati anyinako obuzibu aba agalina ku mazima aba abulina ku mazima tofunangako moment nobeera challenge oba n'okubibwa amasimu ne bagamba muvubuka genda mpola oba nofuna twabitanga kiro kitwala omunaku epapu nobisanga mu compound yo oba nobeera nga ovuga nolengera nga emmotoka ekutrailing oba boda because of your creativity naddala mu ku challenging the status quo ng'oyita mu art ekyebibaluwa sikifunangako ekyamasimu siwa nnyo negativity budde kati oba nkukigambe ntya ndowooza sibina otisinga naye I don't think I do anything bad coming out and saying the truth gwe kyobamanya neerabanga Kyagulanyi bwe yeeraba bw'avaayo n'agamba mbu kino kibi owa poliisi n'okwata omuggo kati okitegeera ate nga saataakinze muntu yenna so siwuliramu kikyamu mu kyenkola wadde temulimu ntambi olingamba ki temulimu obashyalomu okitegeera ndi mukugamba bino byenkugamba sina bya kala by the way bya ggwanga atiki atiraji nawe bw'ofuluma obikola ki obirabako kati omuntu yabuuliza what do you think your fellow artists abamu esaba zina bali mu kugabana omuthemi omuyitirivu video tubulaba waliwo twalabye nga abeetisse ebikutiya babitwala mu Absa Banka waliwo gwe tulabye olunaku olwaleero nga yaguze cyber truck ng'abayimbi bali eri bagabana bafuna ssente Fefe Bussi nga gwoli wano ebuziga opoyo olinda next phone call ya promoter ali ekagadde okukubira like tofunamu konsaalwa nga bano bagabana
ensalo yayi iyo kugabana soja baliri bagabana Fefe goli wana tenga banga bakubira ku simu n'ogaana bameka bafunye abanene baayo bafunye mbu ne munange mpawa atalikaaba tokolimye mwawo Fefe bakuyita kukolima okubye emimiro obo bayita kukolima kale bwe kuba kukolima nako nkolimi mpawa atalikaaba batya bajja lwaza abeewaabwe nga nange bwe nalwaza sister wange ne tutuukayo ng'ekyuma kya dialysis kizibu kyafuna yayinza obutakaaba naye mu lunyiriri lwe kale afazaali ezo zaakoze eki zaafunye babeeko kye bazikolako ekyaki ekyeddala nze siri buzibu sibalinaako buzibu kufuna ffenna twagala kufuna naye ozifunye mu ki okitegeera ne gw'osapootinze kyobola nkugambye mpawa atalikaaba kaloolaba abasajja kati oli mukunyumya abo waliwo nago ka tiktok video k'abasajja balaba omumanyi Zaina yateekamu miliyoni 2 eza dola bakole ku maama we naye era maama we n'agukola yagamba alina obusobozi obuziteekamu yateekamu n'eziwera kubanga buli kufulayinga maama we bwe baali bakozesa emitwalo 2 agaddo 2 habone malambulwala 2 bannanya jjajja aliwo omugenzi jjajja na Livingstone Kawesi naye nga naye ali mugamba lwaki tebateekawo insurance wa wano afazaali ezo sente azisasula insurance yawa kyana mbaka akyogerako bayilawe mubaka wonna abeesimbyewo naye kyeyali agamba naye kadolaba abasajja balaba akaaba olwate entambi nebwantambi bo Fefe Bussi wo kali mwana zente za wano nebo zifuna zijja kuwoomera naye era bwe zikuwoomera zigenda kulwaza ate bwe zikulwaza wano bakuba amasimu n'abatwala mu Amerika naye togenda kukubira kika kyo kyonna bakitwale mu Amerika ekika kyo kyonna tebagenda kitwala wabayo sisitawo wabayo omwana wa sisitawo mwesawo nga bakugambye bamulifaalinze kiruddu agenze otasanzeyo wadde kapanado agukozi nono ne kapanado gokabuuza naye yabyetamwa simwatoso okufiirwa totijjirako nze sisita wange okumanya mbu afudde nakwata musawo nga atemya ku mulala bw'ati ng'amulago naakoze eki ono kapuuti neera tonenya musawo kati ate sigamba mbu sisita wange teyalina kufa naye era osanga wangaddeko singa ki singa fasiliti zaali kyekyo naye kati tebereza ebyalo ebitaliimu na kyuma kya dialysis bingi of course kama nsonyiwa okuseka mwana ebyembi bisekerwa katawo olabira do you believe nti buvunaanyizibwa bw'aba artists okubeera nga they sing or talk about or tackle about societal issues nga gwe wookikola oba buli omu akola ekyayagala buli omu kyalina kuyimba naye buli omu osobola okukola kyokola mu busobozi okiraga mbu toli contented in some way or the other oba ne bw'oba toyombye n'okulako gwe to make it better okitegeere you play your part in any other way kuba like this is our country yeah. Okay man bizibu naye otulengera ebigenda mu maaso tusigazayo kati bali abalowooza oba tetubaagala oba tetukola ki fwe buzibu ideology nabo yabwe bafavalinga kuba ati abasinga bafunye ssente abantu for example abali mu campaign za NRM ne kankubulire n'abafuna ssente ate be balina ssente nze kyekinneewuunyisa kati tolaba nange ndi wano buwumbi mbwetaaga naye siri bubi sisula busiina kyakulya si bulwambu mbulwa wendaga mbwa amafuta siina motoka okitegeere oba okitegeere kati oba amagezi neetaaga kumpayo kale bwe baba bakumpa ka support mu ngeri ndala wevinga off omusolo kuki ku bikamera ebyo internet ekendere price kali kumutambuliza music essaawa zino naye ali ku buseere okitegeera
kati bano bannaffe abalala abaliyo bo olowooza because towuliramu because an artist alirowoozezza nti nno obeera nga oyimba yes wabeerawo fiction but wabeerawo oyimba nga byoyimba obikkiririzaamu omuyimbi n'akeera n'agamba tebannanga ebiri mu ggwanga wano bannanga ebiwoobe byereere ebiwoobe ogenda okulaba wayiseeyo emyaka 5 avubisa omugaati mu kamwa naye nga ate ebiwoobe bikyaliwo. What message could go to such artists abalya omukulu musuuza bannange nze katansobera kuba kalinze mukulu wange okitegeere n'ekitiibwa ekyamaanyi nnyo okukola ki okufa yimbi w'amaanyi otayinza kuzoleya naye era akulekerawo oluumu emuzoleya musuuza neweewuunya yakuleke ye kennyini yakuwa luumu ekola ki emuzoleya nga tewandi muyisiza namuki namukamwa kuba byakoze abikoze eki abikoze naye awagira ideology n'agiwagira ng'ate engeri gy'agiwagiramu n'obutishaati bwa Fronasa bufuluma n'ogamba naye kati bannange nze yaliko mu big talent nange mmamirire musuuza kuba asusse bikusukkako obeera n'obiraba nawe nabikusukkako nga ffe buli omu e Uganda byamusukkako ssebo n'ogamba ono omuntu abadde atya n'ogamba bannange kale yandiridde nataswankula Museveni aleese gundi taka pochi yali nnyawo emunyonyi kati ya bbeeyi era mwana musirikinzi kati nze nga nze Fefe Busiwo sirikawo busirisi neweewuunya anti musajja yoyo jukira nakamujjako ne miliyoni 5 yangulako tebo ku concert yange ki nze jukira owulire ne ku federation wafuna ku sente zeezo bw'aba zagamba nze n'endala ezaki ezibawa awakubayimbi ndira gwe omukwaba abafu sente mwana w'ababi n'ogejja omwana w'ababi ababiri z'omwana w'ababi abiri abalifa n'owunya tolanga ku sente ya musuuzi nkugambye yangulako tebo ate kimukakatako kungulako tebo si mu bubi be bakulu baffe tuyise mu mikono gyabwe okitegeera kati bwemba sinaddukira wamusuuza kungulako tebo kale ye namumanyira ku gravity omutujjo ye atuli ku mute kati naye afazaali andage mbu tuli kuki ku mute naye bw'aba teyandaga mbu tuli ku mute nkyasobola omusapootingako kali eri nkugamba biri ebyedda kati ki naye kwe kunjo kyayera ezaki tajja bali ku mute kati federation omusajja wa mute ate yakola kyo kumusa ku mute abantu abamu muntu gwe mwakuba naye nakulabye abantu abamu mu nsi munnange badda ku mute mulina okubanga mwemyetinga nemubeera buli omu ne butambula obulamu nga tewali oba tewali you just mute yourselves life goes on. Fefe nga tuliko kubanga tuwunzika last year watuwa concert yali highly successful bana Uganda bakuwagira aba hip hop abali bamesinga hip hop lyo wedda baliwo bana ba afrobeats dancer umuna yo omanyo bachali yo no bayoko ku music wabwe nabo ne bajja this year tuli ku press conference nawe waliko waliko tewajja kolo and the reason dinabuza ne bagamba nti Fefe ina yekivulu this year n'olwensonga eyo kino kiyinza okukolayidinga n'ekikyali biri almost budde bwebumu tasobodde kujja ne tulinda ekivulu Fefe Boost twakiraba kati kankugambe lwaki sajja taito ya show yannemesa okujja yenze hip hop ani yali ajeite oyo buli omu nti yenze ekyo hip hop ziyenze hip hop siyegwe hip hop yefe so you had issues with the selection of the title naye era sereganze n'abantu abagamba bugambi sikola ki siriwo okay naye ekicho then nitu expecting another show ndi mukiruka this year and try to subira ye Lugogo rumor had it that we are waliga kuteeka Lugogo then tuli mu December wano tetulabye eyo kintu cheche kiganyo omwaka guno music abadde mutono anze siri bwendi botwala bolaba ne bange dali natwala okukola hip hop kuna lubale wange sagala nnyo bintu bya ku pressure njagala nze ntitwala mu concert ino okubaamu oluserebule
Teina kuba celebration, teina kuba pressure nga katala wetuze buli mwaka ninoteka yekivu ukitegeera buli mwaka ni wetekamu omuguwa nowesa ku pressure gwe kennyini ukitegeera. I think go there nanawo misinga ku bantu oyagala obakola ki nabo bakumisinga kati ate nze siyimbangako naawo ukitegeera ate nga it was your first maiden concert not so? Yeah, it was my first. Ukitegeera kati kyekyo just si papa ate era binyuma nnyo nga abantu bakulinzeemuuko nawe bamisinga naye okukuba guno ekisembereyo ddala lisiza I don't know ngejogenda okiteekinga naye abantu batuwadde ebibuuzo wano bedde era mbisoma ne bagamba nti baawulira oluvuuvuumo nti wateereddwa mu ssente omu ku bakyala ab'amaanyi wano mu ggwanga Uganda kyala kiri eyo kyakuteeka mu ssente nepitirivu ennyo era bagamba otambula nga nswa nsejjere togambwako saawa zino. How true is that? Omukyala oyo gwe baayogerako muwulirako mu Nigeria bagamba kiguwa biwulira amuwulira bwasala ekigambo kati kankubulire ntambi kankubulire ndi wa mukisa nnyo nange mu lugendo lwange sibaddemu nakishuga mami kyonna kinkwatiddeko abaana balina bishuga mami mu industry eno industry kankubulire ebijjako biri ngandooza bisatu drugs kati naye abakazi women drugs simbi bantazi kwesa chovola banzivuddeko mangu kuba omala kuva eri ku bakazi n'oddukawa abakazi basudde abayimbi baffe abamanyi abasupportinga bagwidde jokira era be basupporta kati mu kusupportinga mwe bakutulira bawuba bazubweko omukazi ayinza kusuula atyo omukazi nga alina ssente nga sugar mami tomanyi bwe tufuuka basitatu babambejja banakulabirira bwe tufuuka basita and before you know kali yange egenda okitegeera hard work ne zero eri gye wali oteekamu eri gye walina angry man yali angry man yakwekolabo ogamba tujja kulaba enkya oli kumukwanako Eddy omuntu apakinze benzo omukubira jayimbeeka yunga okitegedde fofu yeeyo ekyana kijja nekigamba gwe ojjukira bakali Bobi Wine ke yayimba mu byosobola okufuna ate nze byendisi agato boy kola ekivuli kyali Kisomali we have to God fear women kadogolo ate ne kibana kikulekawo kata wanti bwe kate nga banno bakulese ati ngafuna storm lala ali pe watuba kadiye babadde kubulabirizi jukira oli star ogamba bakutegeera bagenda okukuta tebakulekedde wadde kantu tukyasobola kachinga ne pace y'abannobo kwe baddukira abali banonye katondo lw'enkulayo bawona abakazi abagala nange mbebazi olw'enkula yange ndowooza sibalina naye kati ntambi balabira ddala taata akamwana akaveera ewaka nga mulimu omugaati ne twaze mu motoka nga tutesa kweno so tebino tebyabaddemu twagaita abaana bakola mu tawuni abo okola ki mukibuga mwendi obalaba mu kibuga mwe dripa abaana bambejja aliwo balabirira banye mugeye ku bivu organika nakyete kola sangu wa mengo pasi masengeri uleddagala janja bisabo tondagamba emmere oddagala abasajja wake-up call gyekali abakyala namwe ensonga zammwe tuzikolako bulungi nnyo ku biva organikawo abalina endwadde ez'amagulu abalina sukaali abalina pressure endwadde omugejjo abagala okukogga then abalina sinuses njogere kindeke kibanange endwadde za matu z'amaaso bagamba asiika obulamu tassa mukono ng'ogenze ku biva organic side zaawo emmengo embeera n'ebeera ng'etambula bulungi nnyo munno waaki tukyagamba nti ku mitwalo 3 egya Uganda naye waayo temukyanteekako ku munno waaki twatandika ffenna
ngenda kugera ne bakama bange Kenzo nange nsasula sewo muno waji sewo mukulu Faizo kati nange nsasula sewo mukuba influencers ba Fefe Bussi tumulekeredde nnyo sewo twatandika sewo sebampa omwaka mulamba aberenga ayota bajja kwera ambassador fe mabala emegolo ne tumwongere tumuwe emyezi mukaaga namugane musafu mugane musasi Kampala Faizo batunze muno wachi mabala Faizo beba CEO emyezi nga mukaaga abakazi b'abaluzungu kaza abasinga baluzungu no Netflix atwali ku documentary ne kati so muno wachi tuchagamba ndabe ey'oluzungu nenjiddamu nga bajogeredde bwe bulungi bwa muno wachi ba video tubaleeta bonna vije Jingo vije Junior vije Emi vije Uliyo vije Shaukanli vije Musa vije Moba vije Ime vije Chris Bravo story nga yabula mateko jali wakoma dokebera mu katalogo ye jali so muno wachi checho iri ku muno wachi tuzikomya enkadde nenga mu kifaananyi ekirungi ekipya nayo filima giyita Headhunters nenga action ngate mukyaseko ogw'ennaku zino tuze nnyo mu Bakoleya olaba kali kaseri Junior kakoze nedda tewakyali firimu nze zinyumira nnyo ziri ku muno wachi ziri ku muno wachi bakufirimu za TV zino zigira genda ku muno wachi kati waluka na Camelo Gibson akabakaita hunting season okalaba mugamba kapia the raid ino togamwe ka logins tugenda muwa okitegeera so ana kasasula era muba mu mpagu tugenda kuwa abayina amasimu no Android muno wachi genda ku Google Store aba iOS iPhone genda ku App Store abakolera ku website mugende ku www.munowachi.com naba TVs mugende ku jemu downloadingira TVs mberenga mulaba bannaffe aba muno Job Giant yagamba nti eno ye link nga wakati wabanoonya emirimu n'abayina emirimu companies zirina emirimu n'abanoonya emirimu company eriemu yokka bagiyita Job Giant genda ku www.jobgiant.net oberenga ofuna oba yes oyinza okubeera omu ku bannamukisa agenda okulinkinga n'abagirina abasomye emirimu nga muli awe nga ng'engatto zivuddeko sole okunoonya okufudde omulimu genda ku www.jobgiant.net emirimu gya kubeera nga mugifuna kuba ku namba y'essimu eno okubeera nga obabuuzaako eri 0749 042 Fefe katusibule n'akayimba kafuyanya kakubiddemu Fefe wa freestyle mube mu bintu by'obwereere tugenda kuwa muno wachi njagala okole freestyle nga freestyle ku muno wachi nedda Shalom 256 temubuuziza na kayimba akali kakasookamu kayimba kagunza tulina kayimba akapya wamma mugende mukakebereko number 1 song right now on YouTube number 8 on Apple Music yaman Fefe Bussi wo nakuŋŋaanyiza Bad Boy Kapeke ne mugatta ne Nakamambo Winnie ne mugatta ne Star Girl ne mugatta no muganda wo mubaba muyita Dax Vibes weeks 2 akayimba kali 7,310 just 2 weeks of its video agenda mu milioni emu ku Spotify kali mu namba 3 ku Audio Mac kali mu namba 4 okitegedde my goodness mukama mulungi nnyo mwana big up to all the artists abakalimu big up Spice Diana Winnie Nwaji Dax Vibes Kapeke big up one best boy producer yaman nze namuwadde cha producer of the year chimukutte wandi mumpeza nzateeka waje zisima abantu na hizo awadi ngasafunya awadi ana yaride ya hip hop jagara ati tobanga wajiwadde GNRO anedda abakuteka tako jegere akole ekibuno mukago mwaka guno tebafuna abantu kyali kitu bisazamu n'okusazaamu byonna ebyo Fefe nanga ka GNRO muyita ku concert yange eddako yamani nja kusanyuka nnyo kabaka wange nga nsaze ko okimanyi okuva ku ssomero n'akamu meeting ako omulundi gumu ate yazimba amakemu yenga nawulira agamba tayagalayo muna Uganda tayagalayo bantu wamukola ati nange yaŋŋaana ntambi bana twesinkanira muyenga wano ku offices zaffe tubeera zamba bwatu zamba land things salute to the legend of Zamba ate nga kyakabinyo big up to all the maestros in hip hop yaman big up one Baba Luku big up one Navio big up Ruyonga one Puff Ada motherfucker Jeko bali mukunzi